Malakai Ecology ke kafu akalungi kolina okubanga oletamu omwagalwawo mwabagala okubanga muproposing eri abagalwa bamwe oyagala oyina honeymoon oyagala kuba bifaananyi byambaga reception tulina ebifo ebirungi byolina okubanga tosaanye kutwala mwagalwawo wantwalawo najangu wano alongside Entebbe Road abayitawo Kitende Bweya kikubo kyebweya ojasanga signposts ez'enjawulo ezikulaga Malakai Ecology ne wano Kajansi wennyini ku stage waliwo ebipande ebitulaga akafo kano akamalakai kafo kalungi bonfire weeri tulina ekyoto tulina swimming pool tulina gym nolwekyo jangu n'omwagalwawo it's a very beautiful place you don't have to miss to be here tugende mukumbulamu nga mbuuza mama Nakanjako nti abadde akikkiriza nti gwali ku TV toyenda wali abasajja abatayenda gyebali obakkiriza nti gyebali bulungi nnyo abamu aba yalwala siriimu mama Nakanjako kati ate nga agenda olwala siriimu nga bwe buba bwenzi ali mu masaza emitwalo ng'ebiri kati tugeze nga yayenda ne mu kika kye kati n'atuuka ekiseera bwe yalwala ng'alaba byonna bikoze eki abakazi abasajja basetolinga bwe batyo naye asetolinga talina n'ogwo n'ava kuki ku bakazi ekika ky'omusajja omulala nga like obanga yalwala kidini kale kwegamba nga talina kye yeesobolera yo yasobola okukola ki ekirala omusajja omulogo omuwunze naye ate era aba yava ku kintu yaba takyali musajja kuba omusajja omuloge bamuyita Stanley ali ku kamera yangambye ye alina omukazi omu kati tubaye tujja n'angamba naye omanyi Sharon kyaka nakyogeza bwavu anti era omwavu yabeera n'omwe ate by the way n'omwavu at least omwavu olowooza at least takwana muganda wa mukazi we kubanga mwavu of course nakino kirwadde oba be basajja kikimufuula omusajja nze muli ngamba omusajja wabaayo n'omukazi oba kuba by the way obwenzi abantu tebakitegeeranga obwenzi bwanjawulo n'omusajja okugendako ewa ebweru kati obwenzi bwe buli wanko binamu experience obiwulira nga babinyumya kakati banembeera ku ssimu nze nagambye neetegereza nnyo nze mbeera ku ssimu ndaba ebinkwatako netolaba nga nkola nnyo buvidiyo bwa kadongo kamu kulaba wala mukyala munange atawolakana kubasembeyo kola kasaakasi kati njagala nnyo ebintu ebyo ebyaba Stone Age ebyedda kati omusajja omwenzi yono nga tasosola ngalaba gwe nalaba nze nalaba of course okitegeera omusajja omwenzi yono gwokwatira mu kikolwa nagamba nedda okimanya eriyo gayi oba nkwogere bambi nakyali wange gwe mmanyi nebatege ate bambi oli gayi newe bamukwata ne bwoka tugeze eno gilaasi nga mukazi n'omusanga bwoti agamba sinagikwatako tolabye si kyekyo akaaba amaziga n'akugamba tekisoboka nze nkwagala bwogu yoyo omusajja omuki omwenzi nga tasosola bw'aba muganda wa mukwana bw'aba mukwano gwa mukwana bw'aba omusajja omuki omwenzi naye ate omusajja waabanga kati by the way omusajja atali mwenzi wuuno omusajja nga like oba temubeera mwinna oba boyfriend nga akulabirira akufaako akuwa byeweetaaga akeyalinga like atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nokeera n'omanya nti ayinayo muki omukazi omulala by the way abakazi kibaalema okuzuula kati woomanyira nti omusajja alinayo omukazi omulala ate eyo olina kwongera mwagala kati gwe wookitegerera womanya nti ajja biraba ku ssimu bannayo oba olina ate okukiyitiriza n'atuuka kati mulina kati bangende n'oli kati bw'aba agenda mala ewuwe ennaku 2 akuba wezi kati eri kati jjukira ate abakazi bambi bano abalala tugeze abookubiri balina olugezigezi babanga abalowooza nti be bakola ki buyombayomba bumalako emirembe buli eva kutibula
ate munawe lagawa kati gwe kyejo beera nakyo naye kiri ekyejo kitegeera okitegeera kati ekyabakazi kye batamanyi kati oyo omusajja taba mwenzi aba akwagala naye aba afunyeyo omukazi omulala abasajja ebiseera ebisinga bamanyi nti okubeera n'abakazi ab'enjawulo oba omu babiri abakazi ababiri basatu kuba kwezimba singa oba ofunye abategeera nendako kyogamba omukazi omu tasobola zimba musajja tebimala kuba kisinzira nawe oli mukazi abatumayo abasajja ofuna abakazi ababiri abasatu ayinza byogera kuba ndisinga ate binnuma ate tofumbirwa ogenda beera bw'otosinga opaka life nja kufumbirwa lwa nsonga era nja kuba mbimanyi era do not be surprised of course kyogamba abakazi ababiri abasatu bebazimba omusajja balimanyi bagenda kuba bamumalako sente kiri kyenkugambye nti eriyo abasajja abalowooza nti bwekikola ki bwe kiri naye nga teri mukazi yali yagadde kubayo namuki namujjawe naye era most of times kankubuulira ebiseera ebisinga abakazi ffe tuleetera abasajja okwenda okubaayo n'abantu abalala tukola ki mu bulamu bw'ensi muno kankubuulire abasajja bagamba bafaanagana naye tebafaanagana nyomeza yadde nti era bonna buli omu asobola obaayo n'omukazi naye tebafaanagana eriyo ogwokolera ebirungi ne weeyisa bulungi omufaako omuwa ekitiibwa omulabirira bannaye tajula toyenda tomuyisaamu maaso naye nga tabiraba like nga tabisiima era sitiiru ng'asigala akulaga nti sibiraba ne wabaayo gw'obikolera bannange nga ne bw'aba ayinayo omulala akikweka ofuba okulaba nti aprotectinga enkolagana yammwe okitegeera kati abasajja abo banjawulo nti ono bw'aba asiima afuba nnyo okulaba nti akuprotectinga era abakazi balyeyisiza bulungi ne baba protectinga yes abadakajaga ebintu byatugamba kyokka ali singo ebintu byatugamba by'abantu bali mu relationship bantu bafumbyeko bantu balabyeko ge mazima the way you're reasoning you don't reason your age anti kati kaŋŋambe ndi content creator yadde nga si byonna nti mbyeyiyiza bakama bange banjiyiza naye ndi muntu nze kati nsobola okugoba ku interview y'omuntu nenjiraba nenjimalayo ndaba ebintu bingi nze mbeera ku ssimu mpaka ku makya ssaawa 11 sajja nga beetaaga time mbikola mbeera ku ssimu lwa nsonga siri mu relationship mukwano nga namukutteko nga lwaki simuwa time nenga do you need one not yet why bangi bangi bakulemya okulonda muntu yono ŋŋambe ntya obudde buno bwe nzikiriza okubeera mu relationship nze nga bwe neemanyi nyinza olemererwa okutuukiriza byenjagala kubanga abasajja buli omu alina byayagala mulimu omusajja akugamba nkwagala nenjagala kutwala bweru tubeere ffenna kati nga nze siri redde kola ki nze Rita njagala genda nti gendayo nkomewo nkola ebyange kakati gwe ate bw'oŋŋamba nti ntwala mbeera eyo never mu bulamu bwange njagala nnyo happiness tugenda funa happiness ng'oli Canada ng'oli UK ng'oli Switzerland nanti kyekino kyenkugambye nsobola okugendayo naye nenkola ki ng'eri gye mmala obudde obutono ng'obudde obungi mbumala waffe okitegeera nze abaagalayo baagalayo naye nze nsanyuka n'ekyo ekitono kyenkola ki naye nga ndi happy bannaye nfa nnyo ku mutima gwange kubanga manyi nti nsobola okeera enkya nenfa nga sisanyuse nze mbeerawo nga ndaba nja kufa kakati bwe nkola kyenneekaka okitegeera so ebintu bya relationship bibaamu okusacrificinga sinatuusa kwagala sacrificinga sinatuusa kwagala kugamba nti kaneerekereze kino munnaaye what is that sacrifice you're fearing? Is it the time? Abasajja bakoona nnyo ku talenti yange baba baagala oleke talent yo aba baagala kati nkugambe ntya
okakkaneko. Era bintu byakuntwala, bintu kumpasa, simanya nkuba mbaga, simanya nkuzimbidde, simanya kati beera waka, oyagala ki, ate nga nze njagala nnyo kyenkola. Njagala nnyo kyenkola mu bulamu bwange. Ate njagala nnyo muntu aba alina kunsapootinga. Ayinza okuba nga ojja mufuna mama Nakanja ng'oli agenda kusapootinga dream yo. Anti kati ate aba basapootinga besaagala like ate omugwako ng'ate ye tomusiimye naye ng'ate ye alyokke nakyo. Kati ate bw'oba oyagadde ye aba tatagala kusapootinga mu by'oyagala. Okitegedde? Yes, kati ebintu bya love biri so complicated. So you're not ready for love for now. Anti bangi n'ekirala abasajja bangi. Kati ogenda n'otunula olaba amasimu ga foomu. Geno gituukamu nga. Kati n'ogamba kati 1 2 3 10 20 30 5. Kati n'ogamba kati bonna baagala budde. Baagala kukwana kati n'ogamba nedda. Kubanga mbulamu nze nyina omusajja omu yaŋŋamba. Bamuyita Kojja Bashir. Kojja Bashir oyo abeera nnyo ku TikTok bambi. Naye musajja oyo yaŋŋamba olaba Rita mu bulamu bw'ensi muno weewalenga ennyo ebbanja ly'omusajja. Okumukuula bino bye tugamba tukamukuule. Ebbanja ly'abasajja lyewalire ddala. Nti tugeze omusajja ono n'akuwaayo miliyoni 3 oli n'agamba kakuweeyo miliyoni 5 omulala like mitwalo 5. Toli tokyali level wa mitwalo 5. Si bya level nsobola okugwa mu laavu n'ow'omutwalo naawe ebya laavu ate munango badde oyogera mu ssente za waggulu. Kati nangamba bw'ozikkiriza olina okumanya nti olina okola ki okumugjamu. Kakati bonna onaabajjamu muwala. Nasijja bajja. Kituufu. Kakati n'otuuka ekiseera kati notabulwa nobeera confused nze binkabya n'amaziga neŋŋaya kati mukama nkole ntya kambeerewo. Ate numuli n'ogamba nkyali mwana muto okitegeera n'ogamba kangira mbeerawo. But is there a perfect man? Let's say nti katika tugeze bannaffe bangi abawala bangi balinda kufuna mutuufu. Ninda mutuufu. Omutuufu gw'omwekolera gw'omumaking okubeera omutuufu bulamu gw'omumaking era bw'olaba agaanye oyo si wuwo mute. By the way tosikanga kintu kikola ki kigaanye. Bw'olaba byonna obikoze ng'ebyaddala muli owulira obikoze eki ng'olaba kigaanye muleke. Oyina kwagala muntu oyo golabanga bw'osika akola ki kubanga mu nsi tukolerera ssanyu kyekiri kye nagambye bannaye nze nfa ssanyu maidi yanja kubasuulawo obeere wekka naye ng'oli musanyufu naye nga ndiki musanyufu. bwe naakeera nti kugwa mu relationship ne bwe naaba njagala kuweza Uganda yonna naye nga njagala kukola ki kufuna relationship egenda kuwa ssanyu. Of course ate ekirala mba sisobola kuta muntu like sisobola kufuna muntu mulala nga nkyalina omulala. Mala kulaba nti kigaanye mala kunnyonnyola nnyo. Bwe ndaba mwattunga bigize nga nkugamba omanyi mukwano buli omwana onye gy'afiira tusobola okulaba nga tugenda mukitegeera. So mama Nakanja osobola datinga omusajja talina ssente. Let's give an example. You fall in love with a man nga talina ssente z'olina koze oli mukazi muwala mukoze sina mukazi you're still a young girl. Oli muwala muyiribi okoze n'ogwa katugeze ogudde ku faadi talina ssente naye nga you're crazy about him naye nga asula mukazi gwe kalumu emu atandika bulamu. Kati nga kyekikumekins okubeera crazy. Who you? Love. But yanandi like anti nyinyonnyola bulungi ngezze etya like ngaze nakugamba I'm into you. You know love is nagamba manyi you're that woman I want to spend the rest of my life with. Nga bigambo kugamba bikugambye naye mu mutima gwo n'owulira ng'oli taken to be serious like nga anti n'omusajja waliwo kye bagamba nti atalina ssente atalina ssente yabeera ewa maama we ng'akyabeera waabwe yatalina ssente. Ekirala love eri so stupid
kubanga osobola ogwa mu laavu n'omuntu muli ne weebuuza kati onoozuuka namunoga kati kwolwo nali kuki nga bw'oyagala laavu nno munnaye teriiko mbu nakunnyonnyola nnyo mbw akunnyonnyola embugwe gwe ndifa naye nze kati nze nga bwe mmanya abakazi nze nga bwe neemanyi nze nga nze omuntu gwe naayagala seetaaga kumala kunkwana nze mba musanga bwe nti omutima gugira atwa nemanya hakaweddemu ayayaya mwagadde nkoze okitayedde nakyo abakkubye nakyo lale kiri mbutonde bw'osanga gayi bayirawo abakazi naye bikutuukako era nnyina nkuba mbeera awo nenga oh my god naye akimanyi nti era yansibye mu bwasingo olinda akyogere ate nga talinkwana lwaki talinkwana naye yansibye bayirawo ansibye mu bwasingo olina kati akusibyemu ate ago okimanyi like mbeera awo neŋŋamba ye kyekyo like obusajja buli bubiri buli awo naye nga ne bwe mbulowoozaako bulowooza ŋŋamba abalala banonye gye bafiira tegedde nze naafumbirwa nga nkaddiye at least naye like obutunulako noga kati waliyo ayinza obasinga bagagga balina ssente balabika bulungi si bafumbo tegedde kati baddaga kyoliko kikyamu but can you date a married man just in case omusajja najja nga mufumbo nagamba nkwagala can you noyanga nawe omutima gukoze omusajja omufumbo nsobola omwagala ekyo kya bulijjo osobola olw'ensonga yabazze nakukola ki ekirala nti ekireeta obuzibu omusajja n'owulira muli nti mufumbo gwe kwagala ate kulingiriza biki kati awo atufuukirira ddala omufumbo n'omusajja nno osobola omulaba nno emyaka ng'olaba ali singuwo nga buli wabeera ewuwo abeera wuwo of course kati oyo ebyo abakazi balema byegondeza bwegondeza yagala ki bebi tijisa musajja wo abaawo bwafuluma mukwano muwe emirembe gye kati let's give an example omuwala dating agayo omufumbo guess tukyogeramu tulabe aba agenda kukuwasa naawe oba muba munyumirwa mubunyumirwa of course akuwasa bo bawasa bayithawo osobola okuba n'empisa n'okusinga ow'omumaka naye ng'ow'emmaka bayithawo abakazi abasinga bambi ab'emmaka oba ŋŋambe ntya kati ŋŋambe ntya wabaawo kati ng'oba omusajja aludde naye kati n'ekirala nga olusi tewali kyali kibagize nti baawukane gwe nooba osaaga kati n'obeera mu bulamu ng'omusajja ebyaddala yalina kuguma nti yaki yawasa naye ng'alinayo ate omuntu gw'awulira nga gw'ayagala amusanyusa kyokka muntu asobola okufumbira omuntu nga tamwagala twaleeri tonzizeemu okulinganga atakimanyi naawe kanterero binyumiza kati person get married to a person nga tamwagala nawe kati omanyi gayankwanye kangende nfumbirwe of course yes mulimu abakazi wabawala ogolooza lwaki kati nkugambe mulimu enze abawala mbalaba ze sirina mikwano gy'abakazi sirina mikwano sirina best friend twalina bestie ndi Lona. Oh, really? Yeah. You don't look to be alone. Wa movie wa kapiira. Obaka okusamba. Okubaka. Omupiira, yeah. Owagira team kimani yo. Arsenal. Ai. Awontamidde wokka. Arsenal. Awe baligenda okugirako kamera wokka. Ndi wa Mulindwa, ndi wa Arsenal, ndi wa Uganda Crane. So, ndi muntu wa Viper, ndi muntu wa Arsenal, ndi muntu wa Uganda Crane. Yes, bannanga abasobola ekizibu kyabwe. Mbuziza kimu wagira. Era gye nkugambye nti side eyo mu basambi ye wali akola ki? Okay. Kaneima kukamalamu nnyo amagezi. Bakuba munaye kali eyo Buwalabu kasajja kankuba kasajja kamalamu amagezi. By the way musajja nkuba mulamu. Ye yansiba mu bwasingo. Somaito oli mu kutugamba firimu. Omaze obudde waffe essaawa nnamba. Ye musajja nkuba nze ne buli lunaku nyina omukyekingako yapostinze eki
no ngamba ku internet Instagram ku X and yes like panange wabawo omuntu nga kati munayenze Mbeerawo mu kulota twogera ku baana baawano akalala oba ogamba ngambye tukole sho tugende na mu bwongo wayogedde bwongo buddukidde naye kati ate wambuulidde omuntu omutuufu nengamba weda tuli muki eneima then waliyo nekagaya kalaba kayita Dilani Wanga kazanyika movie Dilani Wanga those are your dream men kati like bebantu bentunulako kati nenga Uganda waliwo omusajja kyabafaanana nga taliiwo kakati nga ojabeera singo ndituuka nenfumbirwa nenja kufumbirwa nga muli ngamba era kale ndisiza ku maaso ekimala asobola okukwagala alina okuba nga alina character zaabo abantu ababiri ebyo byagala bwagazi ne bikumakinga okubeera comfortable mpaka wona afunira omuntu gwokola ki gwoyagala okitegeera kati nzabo bankuuma okuwulira nga nsosola bankuuma okuwulira nga okitegeera mukyala munnange zereka sikatibwa nangwani abankuba ono tewali akuba kitu olinawo omusajja gwolaba nti ku midiya bana bali wano siinaawo komenti leka abaana b'abantu kambaleke anyways before we go mama Nakanja tweyanza nnyo obudde tweyanza nnyo the talk but before we go kapo ki gye weegomba wano mu Uganda teriiwo teriiwo mama Nakanja there's no couple you look at and you're like these people anti couple ezisinga byonna bibeera fake life kubanga tomanya kiri muki nyumba that is why seegomba like seegomba couples sina muntu gwentunuulira wano Uganda neŋŋamba mwegomba sina muntu gwentunuulira neŋŋamba yi maama singa ndiye oba like singa nze ye kubanga simanyi mutuufu ye yaani ndaba kyaki kyabweru kyekibanga naaba abasajja nkugambye nti benneegomba mbeegomba kungulu naye jjukira by the way crash wo omumanya ate omukyawa okitegeera so nti sina gwe neegomba wano Uganda sina bendaba neŋŋamba maama era never tebancamula. What is your best color? Black and white. You love black and white. What is your best food? Oyagala bamba obutwa. Akale, bintu ki byotunuulira mu nsi n'ogamba Mukama senga yali wa kukyusa nze mama Nakanjako yannikyusizaako bintu bibiri bwe biti. Ekisookerwako ddala buwanvu bwegombako ki? Nayagadde okuba omuwanvu. Ekirala naliyagadde okuba nga ndi muwanvu kati ekirala kye neetunulako nengayiri mu kamera nze mu bonna like ewaffe basaidi ya taata bonna bawanvu basowolokofu jjajja waffe bannaye musajja yali akoma eri olunyindo oluli luti bwega jjajja waffe azaala taata basenga bonna bakazi balungi buli omu naye kati ate obugere nentwala bwabawatotawana kati obugere buli awo bulinga bugere bwantula ate kyeweeyagalako mbeera awo neŋŋamba lwaki obugere bwange saatwala bwataata era mbeera awo neŋŋamba maama watusiga obugere mukwano kale buli awo tudduutu nga wowulira akayimba ka musiraamu tudduutu kati kyekyo kyenetunulako nenga kale singa Mukama mpa obugere kyovula sisita wange gwenzirako yakazaala naye namunnyonnyodde ne mugamba omwana oyo ozadde muwala wini nyamba nyiga omwana oyo obugere obwo busobolokoke buti bube hips zibaako enyiga gy'omunyiga mwebase muvuunike kati nze nga nyina patisi zendaba zalina okufaako ennyo kitegeera omwana akafeesi kanyige kaso akanyindo shaping omwana ng'akyali muto bye namugambye nangalerite kitegeeza bikuluma nti nnyo binuma kitegeera ate kyeweeyagalako kimu bwe kiti that you love about yourself nogamba kino this alone makes me feel proud of myself kyeneeyagalako
you as a person mbeera zange mbeera zo nnungi embeera zange sijja kugamba nti naye banjulira ababeera nange oli ne bw'aba amaze ennaku oba 2 oba 1 nga tandabye akunoonya kati kabe bantu benzanya nabo benkola nabo bambi bagenda okuddamu okulaba naye buli omu abuuza obaddewa okitegeera kuba mbeera nnyo mu nju nga nsirise naate bwe mbeera nabo ayayaya fujjo lingi like kati embeera zange nzaagala nnyo natugenda ogatwala akayimba k'oluzungu but before we go tumira abantu 3 nga nakayimba k'oluzungu okategekako omukwano katusobola okuba nga tuwuliriza nga tugenda okwebaka abantu b'okutumira tubaleke kubanga abalala bajja kunyeega kati abo tubaleke so tumirako taata yekka kale anti bataata era nnyina ba tumirako Mami Julius by the way ntumirako tata wange omulungi ennyo tata Julius Kanyama, small body but big brain. Salama Lord musajja akyasinza okuba akapiira atamba n'omupiira kyali mwami wa mbavu. Tata wange ali mu 30s. Wow, ng'akyali muto. Ali mu 30s ate by the way ali single. Bamama okyayagala. Njagala. Ondabye otya? Ondabye otya? Naye nkusiime. Sibeta no mama. Atwe akayimba tugende. Akayimba ak'oluzungu. Kati nga kayimba ki? Tonkutemba vubavu nno. Kati akayimba ak'oluzungu oyo n'omuntu gonzijukizize yajjano ne mumuyimbya akayimba. Ani bwe twayimbya? Sijja mu mentioninga. Okay. Kale. Akayimba kati waliwo akayimba kenjagala. Bakayita nange akayimba bakayita oba This Is Why I Love You. This is why I love you. Yeah. Because you love me. Ani akayimba. You love me. Wow, you can sing. I love your voice. Wow. Tuwe. I fall in love with you. Wow. You have the voice. Kale tuwa ak'Oluganda tugende. Ak'Oluzungu kalese. Ak'Oluganda. Ak'Oluganda. Kamba wenkudi. Yes. Batwadde enkudi naye tuwakamba kali kam. Okay. Waliwo akayimba. Tuwa shifula. Enkudi yesinga by the way enkudi yo baba. Enkudi bano. Yo wenkudi. Naye nga kati akayimba k'Oluzungu waliwo akayimba akono omukyala mitala kuma ali. Nkagala nnyo. Kagamba kati enjuba newekyuka neyaka ekiro ekiro nekikyuka kidde emisana sazeewo nno nze ggwe kuba hey nfuna essanyu munda wenkutunulako baby ensebe ekomye woba nga toli wano kumpi baby mbeera ng'omwana omuto watali simanyi kirungi baby kulaba nga amazinga numwa enkalamata olwekyo kyotegeeza gyendi bwe byonna byokola mukwano wampangula munda. Mama kanja kudala alina eddoboozi eddungi tugenda mwerekereza ate tujja muzza inshallah ku kyoto atulina abawala tubasuubiza omwezi guno tugenda kusaba nnyo omwezi guno ku kyoto kyaffe abeereko kale tugenda berekereza we meet tomorrow on Monday amugoloko katukole katubaleke naye mugende mukole atukoze nenuwa ku camera. Stanley, thank you very much. Fahadi nawe oli wakabi nnyo nnyini ddala kale musule bulungi till we meet tomorrow. Ciao.